Eggwanga likeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'abayeekera b'akabinja ka Allied Democratic Forces okulumba essomero lya Lubiriha Secondary School erisangibwa ku nsalo y'Empondwe eyawula Uganda ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo okukakana nga bassa abayizi ate abalala ne baddusibwa mu ddwaliro nga bataawa. Obulumbaganyi buno bubadde ku ssaawa 5 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero nga bano bateekedde ekisulo ky'abayizi bano omuliro ne babookeramu ng'abamu babatemyetemye kussa abalala okubakuba amasasi nga tebakomye okwo banyaguludde n'emmere yonna ebadde mu sitoowa ne bakuuliita nayo. Ab'ebyokwerinda batuuse bukubire ku ssomero lino oluvannyuma lw'enjega eno okugwawo okutandika okunoonyereza nga batandikiddewo okulinnya abayeekera bano akagere nga bayita mu kkuumiro ly'ebisolo erya Virunga National Park gye bateebereza okuba nga abayeekera bano gye baayise. Anaomba sana tafuteni wa vijana gani ambao walielekeza ADF kuja hapa. Walitoka kule Kasindi Port, walikuja hapa polepole usiku wakalala siku 2 ndio wakakuja kuchoma watu. Walitaka kuchoma magari. Wakakuta jeshi yetu iko wakaona magari ya jeshi hapo wakagopa. Sasa ndio kurudi kwa nini? Kwa shule. Abantu abatali bambogedde ku njega eno nga bagamba nti abayeekera bano bandibanga balina abayizi be batutte kuba ku bayizi 5 mu abana ababadde mu kisulo kino balinga bana abaawonyeewo. I think they did when they entered in the school. They asked for food and money. They met Mrs. Director in his room. They were like, "Do you have a phone?" She said, "Yes, you bring that phone." "Do you have money?" She said, "No." "Do you have food?" Then the lady took them to the store and they took our 3.5 sacks of posho, then a half sack of beans. Now, after they've taken that, they were like, for us, our law, in our religion, we don't kill ladies who are breastfeeding, and that's how my boss's lady survived. Each and everything of ours is being burnt. Sandals, documents, especially my documents have been burnt. Bagamba mu kiseera kino bali mu ntiisa y'amaanyi kuba abayeekera bano bandibanga bali wamu nabo nga basabye bayambibwe amangu ddala. Why have they been killed, our students? Byo byokwerinda binywezeddwa mu kiseera kino nga mmamba z'amagye ga Updf zirabiddwako nga zeetala nga n'ab'ekitongole ekya Red Cross we bali okubaako obuyambi bwe bawa. Wabula kizuuliddwa nti waliwo emirambo emirala 17 egizuuliddwa nga gyonna gyasiridde ng'omuntu tasobola kumanya ani yaani kuba abayeekera bano mu kutta abayizi abamu baabasaze abalala ne babakuba amasasi ate ababadde mu kisulo ne bakiteekera omuliro ne basirikkiramu. Ate tumanyi waliwo n'abalala bayokezza beyond waliwo be basibidde mu dormitory abalenzi. Abalabo babadde bakubya nnyondo. Ye omukulu w'essomero lino aweerezza obubaka n'ategeeza nti abaana bangi abattiddwa ng'essomero lino okusinga libadde lya kisulo ng'agamba nti okusinziira ku gaafunye okuva ewa Metron abadde akuuma abayizi bano 3 bokka bandibanga be baasimattuse. The head teacher of Mpondwe Lubiriha Secondary School, I announce massive death of my students who have been attacked by unknown enemies and have been killed. It's quite a big number of students because our school has been mostly boarding, so it has been attacked and many have died. I think the surviving maybe only 3. Poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo mu ggwanga Fred Enanga ekakasizza obulumbaganyi buno era nga batandise okufuuza abayeekera bano yonna gye bali bakwatibwe. Mu ngeri y'emu n'omwogezi w'ekitongole ky'ebyokwerinda Brigadier General Felix Kulayigye afulumizza ekiwandiiko ku njega eno ng'ategeezezza nti amangu ddala nga baakafuna amawulire gano basitukiddemu okudduukirira ng'okusinziira ku bye baakafunawo abayeekera bano babadde nga 5 era nga we batuukidde basanze omuliro gukyateta nga n'emirambo gy'abayizi egimu bagisanze mu luggya lw'essomero nga ne sitoowa z'emmere zimenyeddwa. Ono ategeezezza nti batandikiddewo okulinnya abayeekera bano obuufu okusobola okununula abayizi be batutte nga beetisse omunyago gwabwe ogw'akawunga wamu n'ebijjanjaalo bye babbye ng'agamba nti bano bandibanga baayise mu kkuumiro ly'ebisolo
essomero erya Virunga National Park. Agumizza bannayuganda nti nga babejje lya UPDF bakyali ku mulamu ogw'okubakuuma awamu n'ebintu byabwe nga bwe beeyama. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abayeekera ba Allied Democratic Forces balumba amasomero nga mu mwaka ogwa 1998 ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga abayeekera bano balumba ettendekero lya Kichwamba Technical Institute erisangibwa mu disitulikiti ey'e Kabarole ne batta abayizi 8 kw'ossa okulumya abawerako nga bakuulita n'abayizi 10 kw'ossa okwonoona ebintu by'ettendekero lino. Kiza Peter ne Mutabali Moses be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.